nseno amanya gange nze Paul Ampulire mpulira ebya communication ne publicity olwa stress clinic kino ekintu ekipya kyetulonkinga leero. Stress clinic basically show entertainment, general entertainment, si comedy eka, si music eka, wabula buli kimu. Tujja kubeera ne bandi, tubeere ne comedy, tubeere ne music, dancers, so buli kimu kyonna ekisanyusa omuntu kisuulire mu show eno. Edition yaffe esooka ejja kubeerawo olwokusatu luno ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okumi. Wano kuli Marshall Grounds, so tolina kusubwa show eno kuba twateeseteesa abayimbi bammwe abasinga bonna we bali. Muhanji Keko eyakakomawo mu ggwanga tanaba ku performingira abantu, so guno omukisa gwo ojje omulabe nga addamu gemu ye gyeyali nayo. Tulina Maddox Semanda Sematimba omuyimbi ow'amaanyi ennyo. Tulina comedians Maulana and Brain, Madrat and Chico, Akite Agnes, Bizonto, Sammy and Shower, Mary Hearts, Yefe Band yegenda okugulawo show, nabo bakali nnyo oba tebamanyi jangu ku show olabe kye balina. Tulina DJ Nimrod, tulina DJ Leo, tulina contestants abakama music. Kama music platform ya Shiba gye yatandikako okututumula entalanta y'abayimbi abatawadde mu industry abatandika kati. So contestants baabwe abana bajja kubeera ku show performing live. Gwe mulundi gwabwe ogusoose performingira live audience, so twagala tutesting the pressure yaabwe, tuba preparing for what's out there. Then hot show egenda kuba host waayo stand-up comedian owetutumu ennyo Ron Macvex, mwena mumanyi. Tatera nnyo okuperformingira abantu wangi, so guno omukisa gwo ojje olabe kyalinawo abeesunze. Stress clinic twagitandikawo okuwa platform oba omukisa ku bannabitone abatanaba kututumuka ennyo kuba bagireetaaga emikisa egyo. Tulowooza nti bwe bajja ku stage nga zino ensi n'ensi ebalaba then ne batandika okufuna opportunities ez'enjawulo. N'abali mu industry ababatyo nabo twagala tubawo omukisa. Kyobola line-up gye twakoze eri balance. Tulinawo abajja abakatandika n'ababaddewo. Then ensonga endala, ensonga y'emirimu. Abavubuka bangi tebalina mirimu n'aba graduating. So tulowooza nti eno industry erina potential eteekawo emirimu egy'enjawulo. Oba oli supplier, oba oli performer, oba ojja n'oyambako okusitula obutebe, oba osavinga drinks and foods and beverages. So twagala tuyambeko ku government. Tetwagala abavubuka bagereeyo nga babba bakuba obutayimbwa balinze government ebayambe, wabula bwe tubeera ne platforms nga zino ennyingi ne tuteekawo emirimu egy'enjawulo. Stress clinic twapatinalize ne ATS mubamanyi bakyasinze mu Uganda muno mu kintu kya production n'okutegeka stage, light, sound, buli kimu. So olina ekyosuubira kijja kuba kyamaanyi. Yes, so byebyo tubakubiriza mubeere olwokusatu temulina kusobwa nenganire. We tubadde twogedde Olungereza olunaku olwokusatu nga 29 omwezi guno wetulimu ndowooza tuguyita gwa musenyu newankubadde zibadde zituwekwesa. Tuli basanyufu nnyo ku lwekyo ekitandiseewo ate kyensuubira nti kibadde kigwanidde ate nga kintu kirungi. Ku olwo
tuli bakusanyukira wamu ffenna ate nga wetutandika stress clinic nga muganda wange Paul bwagambye ndowooza ebiseera ebiyiseewoko mabegaawo nze omu mu bantu abadde batatera kulabikalabika buli wamu ate nga kibadde kigenderewe era bwe yantuukirira twali tulinamu okusooka okusikamuko omuguwa awo asooka nkakase ekigwanidde nti mbeerewo era bwe namala okukakasibwa ensonga lwaki n'olunaku lwaleero wembi olunaku olwo nga bwe tutegeezeddwa tujja kubeera n'abayimbi tujja kubeera ne bannakatemba tujja kubeera ebisanyusa bingi ennaku ze tusemberedde z'abantu kudda mu famire zaabwe z'abantu kuddayo waka abasinga ababeera eno babakolera eno babawangaalira eno nga tudda eri ewaffe so kirungi nnyo nti abantu abo nga tetunnabasiibula kubanga tebannagenda mu ebyo ffenna tusooke tubeereko wamu tunyumirwe tusanyukire wamu kubeera nebitunyigiriza bingi nebitusoomooza bingi so kigwanidde nze nakirabye nga kijja kuba kitukolera nnyo asita tutandika ate n'omukulu yamaze otutegeeza nti tujja kutandika nga tukola buli mwezi so oyinza okulowoozaamuko nti omwezi guba gutandise omala okuggwako otandika omwezi omulala bintu bingi ebiera bibaddewo so n'olwekyo njagala bakubiriza mwenna abasinga okwagala okusanyuka kano ke kaseera bintu bingi ebigenda mu maaso naye ate kino kyo kijja kuba kyanjawulo era nja kuba mbalinze beesunze ffenna tubeereyo nga 29 wano kukuma omwezi guno oba tugambe tukuusa nkya ffenna tubeere kukuma. I'll be waiting for you. Nja kuba mbalinze bassebule banyo. Alternatively, there are other venues that are always available. But for the 29th, we'll be using the multi-purpose hall. How much is it? Tickets go for 20K, normal. VIP, 50,000. And a table of 4, which comes with a bottle of wine, goes for 400K. It seats 4 people. Those are the prices. So rush to buy a table, check out our poster on our social media platforms. There's a number for bookings, just call and reserve a table. The other question was, who is representing dancers? Our lineup only has a few people. Stress clinic will be as unpredictable as they come. So you could come to the show expecting this, so and so, and you'll be surprised by an act that was not advertised. So we want to keep our audience guessing, because that way it ceases to be boring and predictable. So you could come to the launch and you'll see a dance group or a drama group. So we cannot reveal everything. Abby asked about Stress Clinic being a replica of Comedy Store. I want to assure you that the two are not connected whatsoever. We are a new brand. We are a new platform. I can't speak for Comedy Store. I can only speak for Stress Clinic, but I only want to make it clear that we are not connected whatsoever.